Bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Mubende bongedde amaanyi mu kusagula akalulu ka President Museveni nga olwaleero basiibye mu matendekero aga waggulu okuli Mubende Teachers College nga bamatiza abayizi. Wabula bano basanze akaseera akazibu okumatiza abalonzi nga bagamba nti embeera gye bayitamu ebanyigiriza okukamala. Recently we have been in a strike. We have not had anything being added on to us. We go in the same markets. We go in the same hospitals, we get the same facilities, but right now a teacher, a primary teacher of name Twala Namuyeta. Ebigambo byogerwa ku president nti atulekeredde abavubuka kubanga emikutu tugeze nga factories bine ensomanga zino tezira kutuukayo nnyo. Ensonga ezisinze okunokolwayo abavubuka bano mubaddemu ebbula ly'emirimu, ebbeeyi y'ebirime eri wansi n'obuweereza obutono naddala mu bitundu eby'ebyalo. Omukulembeze ateekateeka ki oba ateekateeka atya okutunula ku butale bwaffe naddala mu birime nga kasooli banaye kasooli ali wansi nnyo ate nga abantu betuwangaliremu abasinga balimi n'emmwanyi zaalinnyako abo ne bazibba olw'okuba nti zaali zirinnye naye ate era sitiiru akatale kalimu okubeera nga tekatebenkedde n'ebijanjalo byonna bibiri. What possible solutions are you having for us so that naffe sanyukire mu kintu kyaffe tuyagale ng'Abannayuganda ate bwe tunaba tugenza okutiikinga tulina essuubi nti maaso eyo yadde kati essaawa ya leero si birungi naye bijja kutereera. Wabula bano oluvannyuma basomeseddwa ku ky'okwagala eggwanga lyabwe na biki gavumenti ya NRM byekoze mu myaka gino 4. Ono yatutegeera era yamanyi banagala kibakola ki? Ono bwetuli ono siwali muntu asooka myaka nkaaga aliwo myaka nkaaga waliwo myaka nkaaga. Eno ensonga y'abavubuka. Abavubuka tuli mu ILP livelihood program. Abavubuka tuli mu byoga. Abavubuka tulina obukiiko bwaffe bwetengeredde. Okusinziira ku Meja Hakim Akadonda okuva ku kitebe kya NRM, essira balitadde ku bavubuka okulaba nga bawangula akalulu ka Museveni. Item number 1 ya reparation. Item number 2 obumu. Item number 3 ya democracy. Era mulubawo buli myaka 5 they have to come to you. Ye omuyambi wa RDC Emubende Ssemmango Kasozi asabye abavubuka okubeera nga abagumiikiriza bwe baba baagala okutuuka ku buwanguzi bwa buli kimu. Bw'olina okulwanyisa ebizibu byo. Mwami Museveni kasitama lw'okuteerawo emirembe, n'atteerawo ebintu bw'ebiti, n'atteerawo paalisi modo. Weefunye paalisi modo bw'oyagala okuyitawo yiyitawo kkirira. Wano mukulu nze ekyasinze okusiba paalisi modo abazannyira mu kyende za muzeeyi. Abavubuka bano ababadde basoba mu 2 gye biggweredde nga basizza kimu nga nkuyege okuwagira President Museveni. Suula tugenda alonda President waffe okusinziira ku ebyo byonna byatukoledde nga ffe abavubuka. Nga 15 tetwerabira ffenna naddala abavubuka ffenna tusecualinga future yaffe protecting these gains we are seeing. Hassan Kasagga ne Enoch Tumusiime, BBS Telefina.